nnyo muganda wange Palaso ne Alien Skin. Ekintu kye mwakoze ewa Captain Mike Mukula ekyokuddawo ne muli konsayiringa kintu kirungi nnyo era nkikubira mu ngalo. Abantu njagala bakiyige. Omuntu bw'okola ng'ensobi weetonde. The word sorry kagambo katini kanyukuta nnya oba ttaano naye kategeeza bingi. Munsi ffenna tutambulira mu nsobi. Naye ekizibu ekibeerawo nti bw'ogwa mu nsobi ofuna abaleekaanyi, ofuna abakubi b'enduulu, ofuna abakulimba n'abakuwaga nti kyokoze kituufu. Naye ng'ebiseera ebisinga abajjango abasaasira baba balina ebyabwe bye bayisaawo. Palaso ne Alien Skin abantu bangi babadde bafuna mu mbeera ey'olutalo olubadde olugenda mu maaso. Naye nga mmwe tebabafaako era nga tebafaayo, they don't care about you. Naye ekintu ky'okuddawo ne musonyiwagana kye kituufu okukola. Ebyaliwo byaliwo tebisobola kudda. Naye tulina amaanyi agatereeza ebyolwaliro n'ebyenkya. Past is past, never come back. But we have to put powers to prepare for the present. So abantu bonna boolaba basinga obungi abatawadde kya Palaso ne Alien Skin okuddawo babadde balina bye bafunamu. Badde balina bye bayisaawo naye nga tebaagala Palaso ba Alien. So Palaso ne Alien Skin bwe mwegatta bwe buwanguzi, bwe mwegatta ge maanyi kuba mwenna muli bantu ba mugaso. Tukumenye emirembe. Nchobola ba Junior abantu bangamba ndi wankwe Junior simanya Junior netonda nnyo kubanga ensobi zikolebwa abantu atira abantu bebazitereza. Abantu bangi wenavaayo okwetondera abantu abamu kyabayisa bubi kubanga bali tebanjagala. Bali bagala nfuuka amawulire. Bali bankola mu bukozi views. Nenga they don't care about me. Oba Junior bagala kumbeeza mu ntalo buli kiseera ntalo. Nena tula wamu nengama nti omwaka guno sigenda kuddamu banvuma. Sigenda kuddamu banzivoola. Nyenda kukola sente, nyenda kukola binkwatako. Nyenda kutambuza bulamu bwange. Era buli kisinga oli mukwano gwange, ng'oli muntu wange, nga tuwangala ffenna, ng'olowooza nti nyenda kubeera mu byentalo omwaka guno. Nja kwetonda nga nkoze ensobi, yenna gwe kiba kirumye, sijja kufuuka mawulire. It's very bad to be the news. Amawulire malungi nga si gwe topic. So, mwaka guno ndi mirembe gyange nkola bintu bintwala mu maaso kwa gwe mwaka gwe nnina okukolerera abaana n'abazzukulu. Kati gwe mwaka ki? Birowoozaako ki? You can start now. It is today you can change your life. You can choose a new path today. Palaso ne Alien Skin musobola okutandika ekkubo eppya ery'okukwatagana. Teri kibalwanya, teri kibattiŋŋanya. Ffenna tuli bannayuganda tupuliikinga ennyo okwagala. Let us preach peace and love. God bless you, Captain Mike Mukula. Nabanja okukabira omukadde w'ekkanisa nesegereko maama nankerekeje nabagamba omwayi nakasunguyira si mulwanyi omwayi nsaasidde abantu abamu naye nga mugenda kutomera Nabanja okukabira kambalinde just reason without insulting. Wemba sobolera wembaga akatijjo banange mukyekona wamanze, can I show you my talent? Kanzira kabiri ani yasindise Captain Mike Mukula. Captain Mike Mukula nze mumanyi nga mukwano gwa Alien Skin sigwe gusoose naye baali bamusibe yamuwa sente. Ne bali bamusibye juice mukulayo mu kubantu abawayo sente mukusolovinga ensonga ezo asasulire bye yayonoonye. Kali ayinza okuba ayagadde akwasaganya ababiri. Ekifo kya Captain Mike Mukula okimanyi kyali mu ggwanga lino. Simanyi byonna simanyi. Manyi kimu nti Captain Wanyonyi ye Mukula yaani. Era Godfather kikusombo wa butamanya. Butamanya. You don't know. Era okyogedde simanyi. Ate obutamanya si musango. Tomanyi bambi kati twala obudde oyige. Manyi okwogera ennyo nga tomanyi kintu kibi. Era byebizibu bye tusanze mu Uganda abasinga okwogera tebamanyi. Era omusajja ndoza mu kiwulidde simanyi nze mulaba bulabi. It's very absurd. Kati oyogera biki by'otamanyi Godfather? Mubeereyo mubuula yivune mwerimba nga ne byoyogerako tobimanyi. Nze nkubuuza ekibuuzo kimu nendaba entegeerayo. The man has said he doesn't know. Kati tesobola kweyongera na muntu atamanyi. Ali kati kyekizibu ekiri ku social media. Buli omu ayagala ayogere, buli omu ne byatamanyi ayagala byogere.
mu meeting eyo Godfather tewabaddemu. You are not there. Kati twala obudde omanyi. Kati kyoba osookerako okumanya Captain Mike Mukula yani. That's now your homework. Oyogere nga amanyi. Ko butamanya bujja kusuula mbizibu. And you have seen it by the Muchirabi. Temga Junior and Mobi. The man said he doesn't know. Kati social media judda batamanyi. Yecha awulire kimujira kyayoge kati oyo omuwaka wo Godfather. Genda ofuna omuntu akubule nti Captain Mike Mukula yani mu ggwanga lino. Gere oyogere. Kati Captain Mike Mukula yomu kuba ino obuyinza. People who have power here. It's not a joke the way you think. Godfather, Captain Mike Mukula si joke nga bwolowooza. Era Captain Mike Mukula can order the arrest of Paras and Alien immediately. He has that power. Oyo mu NRM yonna number 3. Yakuya NRM Eastern, very rich man. Nze my first time ogende wa Jerusalem sale Captain Mike Mukula yantwala. Kati just research. Make a research so that you can know people you are talking about. So there will be a ceasefire. And tell you Balimba, nobody should lie you. There will be a reconciliation. Whether one party like this or not, wajaba will ceasefire. Omanye negotiation tezibeera nti ozagadde. Nange nina abantu benzizeewo nabo nga saagala kuddawo nabo. Nenga it's what they have said. Bino si byakwagala oba butaagala. There should be a middle ground somewhere. Ensi bwetambula Godfather. Bino si byakwagala. Fenna tuyingidde mu negotiation nga tuyagala outcome. Nenga kibasazeewo abakulu. Naffe tuzeewo n'abantu nga si kyewandi yagadde okola. Naye nga bw'olabira ewala. It's the best thing to do. And let me tell you by the way, abaana muwagana bawage. Leka abakulu basalewo. You do contrary to that. That's when you receive the state. Leka abakulu basalewo abayina obuyinza. Ogaye sijja bikola. Kati awo jjo tegeerera government. Mama, teri muntu ali bigger than the country. Teri muntu asinga ggwanga maanyi. Eggwanga kinene ate kiraba edduka. Kati nze yo meeting mmanyi. Ne byabaddemu mbimanyi. Ne bye bakanyizaako mbimanyi. Ne yayise meeting oyo munene mumanyi. Kati you spoil this chance. Kubanga abasiru bakuwaga, you'll face the wrath of the state. Kati otegere teri munene asinga ggwanga. Government ne state byawukana. A government and a state are two different things. Government ebeerako negenda, state is the institutions. When they say state, tuba tugamba institutions, tuba tugamba president. Government is a government voted by the people. Abantu bebalonda government, state tevaawo. State is by institutions. Kyoboya mu America, Biden ayina batalagira. Biden tafuga institutions, afuga government. So, bino bitu bibiri byanjawulo. Kati kitubasinga okutya ye state. Mayinte mwasoma ketubasomesa. Teri asinga state man. Ne jeno bamukwata. Mwalaba ne jeno kale kayula nga bamukotte. Government state yamukwata. Awo state yebe kuyina. State tezanya. State bye bitongole CMI iso yo katiba state. So take time to read. Obutamanya bungi wano okwepika no kuba endulu. Omanyi social media erimba. Nze jibuze nze njimanyi. Social media epika. Era waliwo bagamba ali nitobikiriza.
wamma tubikiriza biveeko wano ebamusiba Luzira yagenda bwomu oba waliwo ekintu gavumenti kyekola ekulaga eti ssebo wano we baasiba Alien Skin Luzira baali baagala mulaga ekintu ekyo fe abalina limoti be bagiina eno social media muve mukuba enduulu mudde mu reality baasiba Alien Skin n'akomawo ng'asitamye bamusitamya n'enviiri ne bazisala. Don't joke with the state. Can choose to play around with anything. Mwana wange muri bana bato, you are still young. Fete mutulaba kwekyusa fe tulina bye tutya. Nze Junior ne banga anti siye mwaye mpita mba Kenya mba naddu sedda bampita banjagaza ati kati nze Junior nze ne bwenda babasirikale nga bajja nziruka soka kumanya bagala ki. I don't take things for granted. Waliwo abamaje bali bayita wange nasoka kuduka motoyi. Why are they moving around my home? Nze tebankwata batu mba natemye dda. Gwe ga Junior anti police ekwitola baba nagendayo. Gwe totsi yambu mberano ku social media kuba nulumbu sitya sebo naye nina byentya. Gwe genda uga anti Junior bakunonya mba natemye dda mba Kenya. Nzoyo okuntwala mu prison nze nesta kabanza. Zikuba omulanga mu kooti omulamuzi nampa bail lwakaba. Nemuleke mute mumanyi nze nkabira mu kooti ninga njagala mami. Era omulamuzi nagamba we have given Junior bail due to overcrying. Nze nakabye dda tombulire ebyo. Nemwe do you know mimwe? Nizo kuba omulanga mu kooti. Nimga mayiro dia innocent. Nze bintu ebirimu ekkomera n'amakooti sibibeeramu. Nze bw'oba oyagala okulaba Junior nga atidde gwe buga nti prison and court is awontema. Junior genda mu kooti tunakujjayo ojjayani okuyingira ekkomera kyangu nayo difuluma. Woba osobola okwewala ekkomera lyewale. Era pulenya bajja kunsiba nveeyo mukwano. Tuulako abadde mu kkomera kunyumiza ekkomera kyeki. Liri geena lya kunsi. Madubala bamutwala bwe batyo. Bw'oba osobola okwewala ekkomera lyewale. Aga Katonda mugulu okudda ku ntana ya kitange tewali kirungi kiri mu kkomera. Era omuntu takulimbanga. Mbugenda mu kkomera ajja kujjayo. Okuliyingira kyangu nayo defuluma. Kati oyali Alien Skin tomulaba nti bamuwa bail. Ako kenyini bamusiba omuguwa mbulago naye tannakitegeera. Bail guba muguwa esawa yonna bakuzaayo. Oba ku masa ya gavumenti. Buli wokola omusango oba ku masa ya state. You have surrendered your freedom. Bail teri kirungi kiri mu bail. Esawa yonna oba odda Luzira kuba bail zitegeeza ati omusango guwedde. Eno gavumenti esobola okulekako bail. Nga yemanyirwa eri kuzaayo. Nze tombulya nakumbulya n'ebintu ebyo naawe. Goza lwaki ffe tutya emisango? Ffe tusobola okukola effujjo. Bye mukola tubisobola. Nange nsobola okera ku makya nensasula abayaaye bankuumi. I have that money. Mwe mubasasula n'ebiri nze I can hire goons. Nange neetambula nabo naye ogenda otuula wansi n'obibalamu. Ngamba ngeyasomako manyi okusoma kirungi. Okusoma kirungi omuntu eyasoma teyeyisanga ataasoma. Omuntu eyasoma alowooza nnyo kye bayita future. Ataasoma alowooza bya leero. Ye njawulo yeyasoma n'ataasoma. Omuntu eyasoma buli kyabagereko alowooza nnyo ebyenkya. Bwe nkola kino enkya kinaavaamu ki. Kati abataasoma balowooleza nnyo wano. Naye tunula nnyo olabe maaso. Bakuteze obulipo, bakuteze obutego. Maaso ojja kuba toyina mirembe. Abantu bonna batalina mirembe bye bakoledda bye bibagoberera. Buli muntu gw'olaba abuliddwa emirembe byaba yakoledda biba bimuhati. Things are hurting you. Byokola bimala ne bidda.
kati nze sijja kati ebyo naawe kati abayaye naawe bafuna kyangu nnyo wano n'ebyo tebikolebwa baasoma etteeka zzibu etteeka eryo oliraba liringa mwana muzibe terimanyi maama waalyo. The law is dangerous. Era omuntu akutwala mu mateeka aba muntu mubi. Etteeka zzibu nga tebannalitaputa. Etteeka oliraba nga tebannalitaputa. Libuuze si papa. Ekisumbuwa abaana bano bonna butasoma. They did go to school. What is disturbing this generation? Failure to go to school. Ate ne bafuna amanya tebalina bahandola. Munsi kasita otafuna muntu akugayidinga. Omuntu gw'oswalira. Noganda ekino nyenda kikola naye gundi wanaakiwulira. Munsi kasita oggwamu ensonyi. Oba owedde, oba obuliddeyo. Munsi bayo n'omuntu gw'oswalira. Omuntu agamba nti kino kiveeko n'okivaako. Naye kasita obulwa oyo mbulamu bwo oba owedde. Oba oweddeyo. Obeereyo n'omuntu gwoga nti ono bw'aŋŋamba ekintu kiba kisusse. Abantu bonna ensi beeremeredde. Tebalinayo omuntu amugamba gwawulira. N'okola ensobi n'oziddamu. N'ofuna abasiru ne bakuwaga. Naye ng'obulirayo mu ttaka. You are going. Day by day you are going. Ogenda okujjukira nti owedde. Teri muntu agwa ategeera nti agwa. N'omusiru tamanya nti musiru. Abamuliraanye be bawulira ennaku. Olaba epipa y'amazzi ng'ejjudde. Bw'ogisanamu amazzi totegeera nti gakendeera. Mpaka nga gatuuse wansi. Kati n'abantu we tuli. You can never know you are doing a mistake until you get people. Bayo n'omuntu gwe weebuuzaako. Ng'enyenda kukola kino naye olowooza otya? Have a second opinion. Wekakanye mu mutima. Abantu batwagala tugudde. Abantu batwagala tuli wansi. Ekyo bw'oli kitegeera ensi egenda kwangwira. Abantu batwagala tugudde. Era bonna abagula baabo abaliraanye Alien Skin tebamwagala. Bamukozesa bukozesa. They're just using his name. Alien Skin bwe yali tannafuuka kyali. Maye sene eri fane. Abantu bajjudde enkwe. Bw'oba obonaabona tebakubaako. Naye buli w'okola erinnya. Buli omu akwetooloola. Buli omu akuwagira naye nga tebakuwagala. Abavuma Bobi Wine bali bamuwagiddeko. The people who are abusing Bobi Wine today, they are worse his supporters. Era nga baga Bobi Wine mugezi atanya ofuga eggwanga olwaleero olulimi lwakyuka. Oyo ye muntu. Abo be bantu bennyini. That's how we are. Nanange mwendi. Teri asobola kuwulira nti okola nsobi. Era mu nsi munno omuntu bw'agamba nti Junior eyo nsobi, listen. Wano bakwata n'ogenda mu komera business zo ne zifa kati si papa ne bamuto olwaleero ensi yamuleka. Omanya kiri mugenda mu komera kiri odde ensi ekulese. Enjawulo y'abagagga n'abaavu nkozesa ya budde. The way you use your time. It is the difference between the rich and the poor. Obudde bwo bukozesa ki? Enjawulo y'omugagga n'obwavu nkozesa ya budde yeetwawula. Kakati baba lekanyi baba bangi. Abakubi b'enduulu bangi but find time nga gwe otuuleko wekka. Otuuleko bw'omu. Gambe naye ebiriwo byabaddewo naye nfunamu ki? Mukwano gwange Doni Nasa. Ebintu byatandikanga ebyokusaaga. Ne mugamba Doni Nasa. Bw'oba akaana wakalyanga kakuwoomera yogera ne family. Nedda nze ndi mugagga. Aliwo ekiseera nga ssente tezimala buli kimu. Kati Doni Nasa naye bw'ati omusajja wattu. Muvubuka eyalina ssente. Alina obulamu. Avuga Rolls Royce. Look at where I ended.
Nina mukubire simu Doni Nasa ne mugamba Doni Nasa tuogere ne family y'omuwala jawa malala nga bakwano be bamugamba Doni Nasa ina sente teweetaaga kwogera na family eyo byaggwa bitya agenzo okutuuka okwagala ne family okwogera ne family he was given bail nayo manyi nti obulamu bwe bwakoma gumanyi okuteekako nti wakwata omwana tekisobola okukola image yo. Do you know what it means? Your image having a dent to wakwata omwana. Omwensi mugirabira wano mbubamu they are scars waliwo enkovu ezikusigala ku mubiri ku bulamu. Ngoli mu business nga Doni Nasa atudde ne ba businessmen omusajja namugamba I research about you had the case. Olunaku lw'eggulu balabikiddwako mu maka ga Captain Mike Mukula e Bugoroobi naye nga abasinkanye emitendera gya njawulo buli omu yamusinkanye lulwe era Captain n'agamba kino yakikoze nga omuyima oba patron w'ekitongole kye bayita UMA nga kikwatagana n'abayimbi. Captain yamaze ebbanga ddene ng'abeera nnyo mu nsonga zaaki mu nsonga z'abayimbi so ekyo kiba tekyewuunyisa okitegeera. Ekisooka kye tulina otunuulira mu nsonga eno ba artist bangi bali mu mabanja olw'ebyo bye mugamba nti bagenda nabyo oba violence police gweta bakwatidde ngenda kiddamu. Ba artist bangi bali mu mabanja ng'asobola okujja ewantu n'akola akavuyo oba bamuyise ku kivvulu n'atayimba kati bali mu kwagala omusiba ne wabaawo enteeseganya ezituukikako n'aba ng'agenda kuddamu abayimbira ebivvulu oba agenda kubanga asasula. Tokisagalimbiranga n'ogamba nti ngenda kukola obuvuyo kubanga nja kugenda nakyo. Yes basobola okukwatingira katase ne batakulabisa wano mu maaso naye mabega ng'ate ogenda kusasula. Bye bye batugambanga nti bw'okuba omuntu oba okubya ensawo yo. Kati tekiri kulu kubeera mu bintu bino nti ne gw'olabanga akikola mu kamera asobola okubanga ate consequences za suffering emabega nnyingi. So oba olina okutoninga down n'otagenda nnyo ku speed bw'etyo. Okitegeera. Ekyokubiri waliwo kye bayita setup. Ebiseera ebisinga bw'obanga olwana entalo tolwananga lutalo lw'otamanyi wa gye luvudde. Omuntu ne bwakutyokoza ng'okimanyi oyo kasiri embadde nga muyinako obuzibu naddala ng'oli mu position eya wagguluko okusinga we wali tomalanga galwana osobola okuba nga eri akozesezza ono olw'okuba kuyinako akakuku n'aba ng'agenda kubanga akola ki ng'atambuza. Ekirala omuntu asobola okujja mu lutalo nga ye akwetegekedde nga ggwe ate obadde si by'okola kisi by'oliko ne mufuna okugugulana ku stage ku makya n'alumba ewuwo zigeno wera mukaga nga atadde oluyimba okumi n'ate oluyimba saga alinamu ennyimba nnya bw'akasuka ebigambo nga ye afa kimu omudde mu kibanga omuntu nga ye yakirinda dda nga yagamba nze kaŋŋende ngumunywere wendi mufunirako bwenti ne bwenti kibajja kubanga kikola ki nga kikola. Oyinza n'okutuuka ku show nga gwolowooza omusanzewo obusanzi omukwatemu naye ng'ate ye yafuna n'omukisa ogumanya ssaawa z'ogenda opafominga nga gwe tewamanya yeze agenda ku pafominga okitegeera naye n'amanya nti mu ssaawa ezo bw'anaabeerawo ajja kubanga musinkana. Kati n'ogenda mu ntalo z'obadde tolina ku pulaani naye nga gw'ogenzeemu naye ali olina ku pulaani. Kyovala ebiseera ebisinga omuntu bw'asiriikiriramu mu lutalo n'abaaso ng'asoose kunoonya gye luva osooka n'omanya wa gye kikola ki lwaki asirise. Ekyo nakyo kikulu nnyo okitegeera. Bagundi ye waffe tebakusasulirako era tebakusaavingirako busibe. Osafalinga wekka n'amabanja go era mu kkomera obeerayo wekka. Bagundi ye waffe tebakusasulira ku mabanja tebakukolera ku busibe. Gwobeerayo ng'abasajja bakuli bubi n'otandika okunoonya ennamba ya buli manerenda mu kibuga. Bapromota ne bajja nga buli omu ayagala kuwola bwozi oli hot cake kubanga buli ayagala okuwola amanya agenda kuyimbisa emyaka gye nga 8 egikola ki egiddako. So kati bano bagundi ye waffe bo babeeraka nga beebase nga gw'oli wano osafaringana ki osafaringana mabanja okitegeera. So ebintu bino byetuba nga tubikola yes bisobola okutuwa buzz bisobola okukola ki naye at the end of the day mu back end gwoba okola ki gwoba onyigirizibwa. Finally brand is what they talk about you. Brand yo kyekyo kibakwogerako eriyo ebintu nga babisembereza nnyo ku ggwe nga bakikwogerako omuntu ayinza n'obutawakana. Olwaliro Dr. Jose Chameleone ali mu America jjanjabwe n'omuntu asobola okuvayo n'agala Dr. Jose Chameleone ansanze n'ankuba n'okiwamu fauti n'ogamba oba amusanze ojjukira luvannyuma nti ali mu America ali mu kukola ki ali mu kujjanjaba. Oluusi muntu aba akusetingiramu ebyo ebikuli okumpi either osobola obbanga obikola obanga bye bakubrandingiramu ennyo oba tobikola oba bikola. Kati bagenda okutuuka okusetinga ekintu ekyo kibeera very very accurate. Ba artist baba balina okwegendereza ekisooka ku neeyisa yaabo
eyegenda okubateekako brand y'okuba nti omuntu asobola okusetinga ekintu ne kikwata ekirala PR olina okuba ng'omufaako nti oluusi oli wajja n'akusiiga enziro ku kintu ekimu oyiiya ne bw'oba toyogedde engeri gy'osobola okuleeta obujulizi bw'enki ne butegeera n'ekutiikinga nti ogwo tewagukola so that omuntu wali yagala okukozesa ekintu ekyo okuba ng'aku blackmailinga at least abantu baba bakola ki abantu baba balaba okitegeera naye at the end of that day ffenna entalo tukimanyi zireeta loosi tubanga tukolinga for reconciliation bwebanga esobose ng'ekyali ku level weesobokera so kye baliko kituufu katulabe we kinaagenda webale nnyo